Kalama TV Kojja Mate ntuuse n'ebbaluwa ya omuwala ava Oman yeebazizza nnyo ebbaluwa gye nabasomedde eggulo ey'omuwala agamba nti nno boosi we oba babboosi be bakwataganye bagala kubeera nga bamuteekamu enkwasa abazaalire ate era n'omuwala avuddeyo awo n'ayogera ku musaayi gwe nti omusaayi gwe baagala gutunda ekitegeeza ebintu bino gye biri era ebintu bino weekanga nga buli bw'osoma ebbaluwa ate ofunayo ebbaluwa gy'olaba nga ate esinga kweri kitegeeza bakadaama mulina ebyama bwe musirikidde naye tosirikira kyama vaayo okyogere kijja kuyamba nnyo amagezi agabeera mu komenti amagezi ge bakuwa ago gokka ge gagenda okumakinga strong tewali kintu kisobola kumakinga strong omuntu ali mu buzibu okusinga ebigambo n'amagezi agava mu bantu be tuuse n'ebbaluwa eyakadaama gye ngenda okubeera nga mbasomera Kojja Mate Kadama TV mugyebaleko mwebale emirimu gyonna gye mutambuza n'okubeera nga mutuwabula wano na wali Kojja ndi muwala ndi Oman naakakolera Oman emyaka 6 mu nnyumba 3 ennyumba eno gye ndimu naakagikolamu omwaka gumu emyaka emirala 5 badde ngikozedde mu biyumba ebirala Oman gavumenti yasazaamu kontrakitire okubeera nga bakadaama tebakolerayo naye nze munnaaye ate yewampadde emirembe era ebbanga lino lyonna byenkoledde Oman nakadde Uganda omulundi gumu nina abaana 4 era nsobodde okubeera nga bonna balabirira nze mbaweerera baawange talina wadde kintu kyakola naye nga bw'ondaba tosobola kulowooza nti nina abaana 4 nazaala nga nina emyaka 16 era nkyali muwala muto bw'ondaba tosobola na kulowooza nti nina abaana abawera 4 Kadama TV Kojja Mate nagenda Omaani nkoze mu famiri ebizibu mu famiri byendabyemu mbirabye naye ate famiri eno gye ndimu kaakati gye naakakoleramu omwaka gumu waliwo ekintu ekinnemeredde kyensaba mumpe ku magezi bakadaama bannange abawuliriza ng'abalala bambawa ku magezi nange nsaba ku magezi mu nnyumba mwendi mulimu omusajja wa myaka nga 55 naye madaamu we olabanga akyali muwala muto alabika ali mu myaka nsuubira ali mu myaka nga 28 ku 3 awo sikiwa nti naasukkawo awo akyali muwala muto naye omusajja alina emyaka 55 abantu bano si babi ebbanga lye mbakoleddemu ery'omwaka ogumu ndabanga betusobola okubeera nga tujja kubeera nga tukwatagana naye waliwo ekizibu ekigenda mu maaso kyendabira ddala ng'ate kigenda kubeera nga kinnemesa wadde balungi naye ng'ate kinnemesa omwami alina abaana abakulu 2 balina n'obwana obuto 2 naye ng'abaana abakulu yabazaala mu mukyalo oyo abaana buno obuto obuliwo buwala era bulongo buwala 2 bwokka bwe balina Kadama TV omwami ono alaga nti nno mukwano gwange nnyo alaga nti ambuulira buli kintu kyonna eky'omumaka akimbuulira kyasooka nti mama yali taliiwo omwami ono najja n'ambuuza n'aŋŋamba nti abasajja abaddugavu bakola batya okubeera nga tebaggwaamu maanyi ga kisajja bw'atyo bwe yasooka era bakozesa biki n'ambuuza oba waliwo eddagala erizzaamu amaanyi g'ekisajja eriva eno mu Africa lyensobola okubeera nga muyiyizaawo oba nga mufunira n'abeera open gye ndi n'aŋŋamba nti no amaanyi ge ag'ekisajja gagenze gakendeera
bwe yambuuza ekintu ekyo nasooka nembeera nga nakyekanga naye ne ŋŋamba osanga bambi ayagala kubeera nga naye alwanirira bufumbo we kuba bambi mukazi we alabika bulungi. Bwe yaŋŋamba ekintu ekyo nakontakitingako kojja wange e Uganda ne mubuuza ne ssenga. Bwe nabuuza kojja yaŋŋamba ekintu ekyo nkibale ne ssenga, era ssenga bwe namubuuza alina omukyala gye yagenda eyo, ndowooza baŋŋamba oba yali Bulengo oba Nateete, ne bafuna eddagala era eddagala eryo baalinsukumira. Bwe bansukumira eddagala eryo omwami yandaga nti nno eddagala eryo agenda ddikozesa, naye luvannyuma nnyo nga wayiseewo emyezi nga 2 nga bulisukumi, nasanga akacupa ako nga yakakweka waggulu ng'era akacupa ako takanywangako. Neneefu saamubuuza lwaki teyakanywa. Mba ndi awo ebbanga nga liyiseeko, omwami n'akomawo n'aŋŋamba nti nno alina ekizibu, era ekizibu kyeyongedde ekyokubeera nti ayinza okubeera nga azannya omuzannyo ogw'abakulu ne mukyala we n'agwa n'abeera nga tasobola kubeera nga addamu. N'agamba n'okubeera ng'atandika wano ng'ayingidde mu buliri, kino kyeyasinga okuteekako essira nti bw'aba agenze mu kisenge okutandika obutandisi bw'ati okuyimirira ng'ali ne mukazi we kizibu. Ne mugamba nti akacupa tekakuyamba, saamugamba nti nakalaba. Omusajja ono neewuunya, yaŋŋamba nti akacupa teyakanywa era yatya nti eddagala engeri gye lyali mu kacupa yatya okubeera nga alinywa. Namugamba nti okay, ne mubuuza lwaki. N'agamba yalitya engeri gye liri eddagala egganda. Namugambako waliwo obuweke obwa Viagra, n'agamba obuweke obwo yabukozesaako ng'akyali mu myaka gya 3 naye takyayagala bukozesa, abasawo baabwe omuggyako. Ne bamugamba talina kizibu, wabula obwongo bwe bwe buyina ekizibu okubeera nga omukyala beemanyidde nnyo. Yannyonnyola nti dokita yamugambye nga ye omusajja talina kizibu, wabula ekizibu kye kubeera nti omukyala oyo baludde nnyo naye kati takyayinamu, omusajja obwongo bwe tebukyayina kintu kipya kye bulaba ku mukyala oyo. Y'ensonga lwaki bw'agenda mu buliri tatandikirawo, naye nga ye obuzibu tabulina. Ne mugamba kati ekizibu ekyo agenda kubeera ng'akikolera. Naye kadama TV tunyumya ebintu bino n'omusajja mu buli ŋŋamba madaamu we n'ageza n'ategeera nti omusajja ŋŋamba ebintu bino, naye omusajja ali open, ambuulira buli kintu. Yaŋŋamba nti alina ekintu kyayagala okunsaba mukolerenga. Ne mugamba nti kiki? Yaŋŋamba nti abadde ansaba era nga kino ekintu kyansaba ajja kubeera nga mpanga ssente madaamu z'atajja kumanyanga. N'ansaba nti buli kiro bw'aba agenda mu buliri ŋŋende nga mu ffumbiro neefuula alina kye ŋŋenda okubeera nga nkolayo. Madaamu we ng'agenze mu buliri nzije asooke ankwate ku kabina. Bw'anankwata ku kabina ajja kuba atandika awo agende mu kisenge ng'ayimiridde yeegattenga ne madaamu we. Omwami ono bwe yaŋŋamba ekintu kino mu butuufu kyankuba wala, naye nga ngenda babuulira amazima, n'akakikola emirundi 5. Buli wiiki ayinza okiŋŋamba omulundi gumu oba emirundi 2, naye omulundi ogwasembyeyo gwawadde mulundi gwa 5. Ŋŋenda mu ffumbiro n'ankwata ku kabina, talina kye yali ankozeeko nti nno oba yandaga nti agenda kwegatta nange, ate ekintu kye ndaba nti gye bujja mu maaso awo
ate ayinza okusukkawo nayagala okwegatta nange. Najja mu ffumbiro ne neefuulayoza ebintu, najja nankwata ku kabina ddakiika ntono nnyo, olumala n'agenda mu kisenge kye. Yaŋŋamba ekintu ekyo kimuyamba nnyo nti nakula bulungi, buli bwakwata ku kabina akanene atandikirawo n'agenda mu kisenge n'amaliriza emikolo gye. Okunsasula omwami ono akiraga, era buli wajja enkeera ampaayo ebitaano. Buli wajja enkeera ampa ebitaano, emitwalo gyange 5. Bannange mumpe ku magezi. Ekintu kino kunze ndaba kiyinza okuleeta obuzibwawo mu maaso, naye omwami ono atandaga, ate bambi nekyo ekimuyamba okubeera nga akuuma obufumbo bwabwe. Saagadde munvume, muyinza okiraba nti nno nti nkitegeera nti kizibu, naye omuntu nga tonnabeera ng'ogudde mu kizibu oba nga toli mu nnyumba gye ndimu, oyinza obutategeera kyenkugamba. Ne ssente nazo nzaagala, n'obulamu nabwo mbwagala. Ndaba seegasse na musajja ono. Ate omusajja yaŋŋambako nti bwe mba njagala tusobola okukyogerako ne madaamu we. N'akigamba madaamu we, nze ne mugamba nedda. Ye yagamba bwe mba njagala nsobola okigamba ku madaamu we, kuba yaŋŋamba nti madaamu we akimanyi nti ayina obunafu mu buliri. Wabula bw'agenda wa dokita amugamba toyina bunafu, wabula omukazi gw'omanyidde, kati mwemanyidde mulinga baaluganda, tokyalina ky'omwegombako nnyo kisobola kubeera nga kikutandisa nga bw'oyagala okutandika ng'omusajja. Nkoze ntya? Mumpe ku magezi, n'abalala mubawa ku magezi.